Kati nno mukwano gwange waliwo amawulire agagenda maaso n'okubeera ng'ate gatambula mbu Hajjati Zuula bw'atyo yavuddeyo n'ategeeza nti ye mwetegefu okubeera nga asonyiwa Hajji kasita avaayo n'amwetondera mu lujjudde. Naye nga kansuubire muli bulungi yonna gye musinziira kubeera ng'ate mumpuliriza. Amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo. Kusaba likinga video eno, comment yo ogitegeko wansi ate awo mu comment section nawa era subscribing mukwano gwange. Wabula kino eno kyatabudde abantu bangi nnyo nga beebuuza nti Hajjati Zuula abadde amaze ebbanga mu mawulire ng'alaga nti ayagala bwenkanya bwa mwana we ate avaayo atya n'ategeeza nti ye mwetegefu kubeera ng'asonyiwa Hajji wabanga avuddeyo n'amwetondera mu lujjudde. Bangi beebuuzizza nti lwaki si kye yavaayo n'abeera ng'ate akola n'asaba nti Hajji aveeyo abeere ng'ate amwetondera okusinga okulaga nti ayagala bwenkanya, era abantu bangi nnyo ne bavaayo bo ne balaga nti beetegefu okuleeta obwenkanya obwo ate essaawa ya leero ng'avaayo n'ategeeza mbu Hajji okuvaayo n'amwetondera mbu ye kijja kumumala okubeera ng'ate amusonyiwa. Era abantu abalala beebuuzizza nti Hajjati abadde amaze ebbanga ng'akaabira mu mawulire ng'agamba nti omwana we baamukabasanya avaayo atya n'agamba mbu ye mwetegefu okubeera ng'ate asonyiwa omuntu gw'agamba mbu yakabasanya omwana we. So bannange ebyo nabyo bikyali awo bikyagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bitambula, tetumanyi wa gye bigenda kuggwera era tetumanyi ki kiddako mukwano gwange. So ng'ate ebyo byonna bikyali awo, still waliwo era amawulire agagenda mu maaso n'okubeera nga gatambula nga bwe ngenda okulekerako eddoboozi erimu ogende mu maaso n'okubeera ng'ate oliwuliriza. Gano nno galaga mbu Hajji munnange ab'eŋŋanda ze balina ekizimbe kye baatunze era nga balaga mbu ssente ze bakigjeemu ze zigenda okubeera ng'ate zibayamba okutambuza omusango ogwo. Kwegamba ebintu tebinnabeera byangu n'akamu n'akeddagala. Wabula kankulekereko akatambi kano mukwano gwange gende mu maaso n'okubeera ng'ate omanya biki ebigenda mu maaso. Goodbye for now, toseetuka. Hajjati yagambye mpoze Hajji ng'avuddeyo publicly ne yeetonda amusonyiwa. Ye Hajjati asobola okumusonyiwa. Waliwo ekitambula, waliwo okwetonda okuli mu kukolebwa privately kwentegeddeko. Ne Hajjati ye agambye okwomba kwerima mpozi ng'avuddeyo publicly ne yeetonda. Awo asobola okumusonyiwa. Hajjati agamba okusonyiwa Hajji ng'avuddeyo mu kamera. Publicly. Singa afuna kamera. Kubanga already kati tuli mu ki? Tuli mu makamera, tuli mu public kati wakyali kyakutaasa. Ne bagamba Hajji nabiro bye bulobi ti Hajji ffe kati okukuyamba tulina okukkaanya nti property eno yeegenda kutundibwa eberenga etuyambako okufacilitatinga each and everything. Nabaayo nga mwavu omusajja. Nabiro bye bulobi Hajji bibugamba ng'omusajja ali mu bizibu wano wansi wagenda omukono gwo. Abatunza bannammwe ebizimbe akomewo ave mu kkomera dde ku zero. Muli babi nnyo kuba nina bwino ekizimbe kya Hajji mwakitunze ate obusente obutono mwe mwekkuse. Ekyo si kituufu. Njagala okutwala omukisa okukulisaayo Hajjati Zuula mu kooti. Mukwano weebale kubeera mukyala muvumu. Nze nno mbadde ku live nga nkulaba nga babayita batamanya ngamba nga bakutudde mabega nga bwe bakuweereza ebisongovu omalako. Wabula manya nti ensi eno tekungulwa, tuginogako makoola, ekyo tolina kukyerabira. Wabula nnyongera okusaasira ku Hajji ali mu kkomera wadde nga siri ttiimu ye. Okutundira akazimbeko ak'emutundwe ne bakugamba nti bagenda kujja mu kkomera, bali ku ssente bagaaya. Mukwano omusango gwa defilement ennaku ziba 306 okutandika okuwulirako nga ku musango nga bagwanguyiza giba myezi 6.
ebintu ebyo bikulu nnyo. Mpulidde batandise okukyusa statement nti olwaleero kubadde kufayiringa mpapula. Omusibe yabadde azifayiringa. Babadde kushuwa diru bazze n'okwesunga beesunga nga n'ebigombe babirina mu mmotoka nga bwe bakuwa bail nga bagenda kufuuwa emikondeere. Ffe basibyeko ku bantu baffe abamu olusinga tebalina na misango. Tufayiringa empapula zonna oba ne twapiiringa ng'ali mu kkomera. Bamuleeta mukaguli nga tuli kushuwa diru nga buli kimu kyawedde, empapula zaawedde. Era omulamuzi olusomaasoma bw'ati n'asoma ng'abuuza ani agenda okweyimirira ono, Mr. Ali oba Mr. Gundi oba Mrs. Gundi. Nga bawanika nze wendi okola mulimu ki, olina ID, biki ebikwogerako, bwe batyo bwe bakola. Kati batandise okukyusa statement. Leero lubadde lwa kufayiringa. Leero lubadde lwa kufayiringa files ebyokumweyimirira. Bannange sigambye nti Hajji afiire mu kkomera. Nze nkimanyi bulungi nti yazza omusango. Naye next time bwe banaaba bamuleese mu kooti bamutte awuze ng'ava ebweru kuba Munnayuganda. Ate osanga ensobe eyo taligiddamu. Naye basebo ne banyabo nze ndi ttiimu Hajjati kubanga manye ekisabwe kiruma. Manye ekisabwe kiruma. Ate mmanyi bw'owulira ng'omwami wo obadde omwagala. Olaba kikuluma ayenze ku mukyala bali nga tomumanyiiko. Naye ate omwana wo gwe wakeera ku makya n'ozaala. N'omanya nti obwereere bwakulaga bwe bwereere bwalaga omwana wo eyava mu kyenda kyo. Basaba ne banyabo njagala mukubemu akafaananyi ako. Ababiwakanya abamu obwongo butono. Naye abaasomako mukimanyi balooya ne bwasanga awo omulambo ng'akusanze ogufumita naye n'omuwa akasente akanda kugamba n'aga nti kiraya nti wange teyatta. Kiraya nti wange teyatta. Ebyo bye basomesa. Okay? Abatunza bannammwe ebizimbe akomewo ave mu kkomera dde ku zero. Muli babi nnyo. Muli babi nnyo kuba nina bwino ekizimbe kya Hajji mwakitunze. Ate obusente obutono mwe mwekkuse. Ekyo si kituufu.